kubanga eggulu lyeguddewo olwa Evelyn. Haleluya. Tugenda kukkiriza ffenna kana akaseera nti tugenda kuyimusa emikono tugambe nti ayi Yesu, Evelyn abonye. Evelyn abadde mu nnaku nnyingi. Tuyamba okulewo eggulu ayingire atuule mu kitiibwa, kubanga Bayibuli egambye wali bwe tugenda okudda ekiro ekifo kyetugenda okuyingiramu kifo kya kitiibwa, tewagenda kubeerawo nnaku. It is of a deeper and better glory. So we are going to raise up our hands wherever we are, and we are going to pray that the heavens will open up so that our sister Evelyn will enter in that deeper and better glory. Nimusiza ku mikono gyo bw'oyagala ku Eve ogambe nti ayi Yesu, Evelyn abonye, ayise mu bulumi, nsaba ayi Taata oggulewo wengula, Evelyn ayingire mu ggulu. Watusuubiza nti mu kifo ekyo temugenda kubeeramu nnaku, temugenda kubeeramu bulumi, naye ekifo kya kitiibwa. Mukama tusaba nti Evelyn ayingire mu kitiibwa, ekyo mu ddakiika emu kifuula essaala. Mu ddakiika emu yokka kifuula essaala. Gamba nti ayi Yesu, Evelyn ng'abonye, mugulirewo eggulu atuule mu kitiibwa. Yes, pray like that. Yes, let us pray. Mugambe ayi Yesu, Evelyn mugulirewo eggulu atuule mu kitiibwa. So I was still telling us that the heavens have opened to receive Evelyn because she has received the Lord as her Lord and personal Savior. So abasigadde mabega tetweraliikirira. Owulidde? Tonyolwa nnyo kubanga ate wali wagenze walungi okusinga wano we tubadde, kubanga ye yasenga Yesu ng'omulokozi we. Haleluya. Tubadde no tetusumba Evelyn ife nzenzeka, tubaddewo ne kanisa endala ebadde musumba. It will look so bad if I don't give her a chance. I want to invite Pastor Tracy, wherever she is, ajje yeyongere wano wenkomye mu linnya lya Yesu. Hallelujah. 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 My voice is low. Manyi musobola kitegeera. Hallelujah. Mukama yebazibwe. Katonda omulungi yebazibwe. Tusanyusa okubalaba mwenna. Mwebale kujagulizaako mukwano gwaffe obulamu bwe. Amiina. Tuli wano kusanyuka kubanga Eva alwanye okulwana okulungi. Weewaawo alwanye okulwana okulungi. Eva afudde yakkiriza Kristo kyekisinga. Afudde yakkiriza Yesu. Abantu amutulokoka ne tulokoka just, naye Eva abadde yalokoka omubiri n'omutima. Amiina. Abadde yalokoka omubiri n'omutima. Era njagala kwebaza Katonda ku lw'obulamu bwa Eva. Nemanyi ng'omusumba gw'abadde asinga okwagala, kubanga buli wabadde ankubira essimu abadde ngamba I love you mama. Yesterday yankubidde ku ssaawa 10 n'ambulira mama pain ennuma aluma mu lubuto, naye ekivulu kyange badde ninda papa tali mu ggwanga, njagala tugendeyo ng'akomyewo. So tuwadde ne bondi ey'amaanyi, bondi ey'amaanyi. Bwe nkugamba nti Eva afudde akkiriza Yesu, era Eva ali mu kifuba kya Ibulayimu, osaanidde okikubire mu ngalo, kubanga Eva ali ne Katonda akaseera kano. Amiina. Nze bampita Musumba Tracy Robinson Namiyango. Njagala kwogerako ku mukwano gwange Eva kubanga abadde mulungi. Nasisinkana Eva through a friend, omuntu gwe nayamba nembeera naye wange waka, ye yandaga Eva. Katate Eva bandaze simanyi
kubanga nyane bentuuseeko nga nali sisuubira batuukako. Haleluya. Namugamba ng'ekintu kimu saagala basereebu amanyi tebalina mpisa, naye buli sereebu bwensisinkanya alina empisa. Bannange abantu bwe babeeryo nga abalaba mu nsi bamanyi muli bantu babi nnyo temukolegenika nammwe, naye nsisinkanye basereebu bonna siina gwe njogera nti oyo namusanga ali kino ate nga nkolaganye nabo emyaka mingi, we bali wano bangi. So nasisinkana Eva ng'alina empisa, nansaba n'angamba maama njagala tuteekewo okusaba kwe ssaawa 9 ez'ekiro. Ne mukkiriza naye nga mubasereebu amala kunsaba nnondamu mmala na kumubuuza oyo ali atya, naye bonna nasanga balungi. Haleluya. So Eva abadde n'empisa, ate namwe mwebale kubeera na mpisa, mwekubire mu ngalo. So njagala okwebaza Katonda kubanga abadde mulungi ku lw'obulamu bwa Eva. Katonda abadde mukwano gwa Eva. Nze bw'olaba meseji zaffe mbadde mugamba nti ompuushinga okweyongera okukkiriza Katonda. Mwe Eva abadde ayina okukkiriza kwe sirabangako. Gwe woolabira nti aweddeyo yagamba nedda nze nkyaliwo. Amiina. Okuba kuyita kukkiriza. So muganda wange ampuliriza, okoleredde obulamu bwe obutaggwaawo, kubanga obulamu obutaggwaawo gye buli. Eva akoleredde obulamu bwe obutaggwaawo era manya ali ne Mukama waffe Yesu. Bayibuli etugamba Katonda yagamba Martha ne Maliza, Yesu n'abagamba nze kuzuukira n'obulamu. Oyo anzikiriza newankubadde ng'afudde aliba mulamu. Buli akkiriza Kristo newankubadde ng'afudde abeera mulamu. Kati I want you to be happy and to celebrate. Kubanga Eva mulamu. Hallelujah. The spirit ekyali namu, spirit ye namu. Amen. Ne twebaza Katonda olw'ekyo. Njagala kugabana nammwe ekyawandiikibwa wano. Mukama agenda kutuwa omukisa ffenna. Hallelujah. Sazeho kozesa Luganda kubanga mukwano gwange yakozeseza Luzungu. Bayibuli egamba mu kitabo ky'Abaluumi essula ya 14 onyolwa 7. Kubanga tewali muntu muffe mubaani muffe eyeeberera omulamu ku bubwe yekka. Haleluya. Era tewali eyeefiira ku bubwe yekka. Kubanga bwe tubeera abalamu tuba balamu ku bwa Mukama waffe Katonda. Amiina. Oba bwe tufa ku bwa Mukama waffe